بارك فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم اعلموا يا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukulemeza okutenda n'okusuuta Allah subhanahu wa ta'ala, era nga yeyeka atendebwa n'asuutibwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala taliiko bukendeevu wadde obubi bwonna. musabye Allah s'okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ne mbajjukiza era nga nange nejjukiza ti Allah subhanahu wa ta'ala tulagira okubeera nga tumutya mu ayaati ezo zenkulembeza okusoma n'endala nnyingi. kale nno buli omu agezeeko era yeefubeko okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala. ekyo kye kirimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe, mu kabbuli zaffe ne ku nkomerero yaffe, era omutawaana n'ebizibu bifumbekedde mu butatya Allah subhanahu wa ta'ala, kubeere ku nsi oba mu kabbuli zaffe oba ku nkomerero yaffe. nasalullah al-afwa wal-afiya. mukkirize nga tunagenda mu musomo gwaffe direct, okusooka mbatuuseeko amawulire nti muganda waffe Akisa Mumpagi
bamuta ekiro ekyakeesa olunaku olwokutaano. Walillahi alhamdu walminna. Twamwogerako mu darusu muno era tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yamujje mu mikono egyo mwabadde, kubanga tegiri egyo egisuubirwamu obulungi. Kale tumwebaza okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutuddiza nga mulamu era n'amuzza eri abantu be. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amukuume, akuume n'abasiraamu ku buli azaamaanya bw'abali azaamaanya. Ne twebaza abo abaali bamukwata mu mbeera yonna okubeera nga baalabye nga tekigwana era ne babeera nga bamutadde. Abalala, omulala agaana n'agumira ku bitali bituufu wakati mu kwefuula ow'ekitalo era atagambwako. Naye bwe babeera nga ensonga yaffe bagitegedde era ne bagiwuliriza, era muganda waffe oba baganda baffe ne babata, ekigambo ekyo tukyebaza era ne tukibasiimako. Ekyokusatu, okubakubiriza abasiraamu okubeera abeegendereza ennyo mu mbeera mwe tutambulira, beera mwegendereza w'obadde n'ekyokoze ne gw'oyogedde naye, kakasa nti oli seefu, kubanga singa onookwatibwa mu ngeri n'ozuulibwa nti ddala oliko embeera ezitali ntuufu, obuzibu buyinza okukubeerako. Nasalu llah alafu walaafiya. So Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu khudhu hizrakum, ya ayuha alladhina amanu khudhu hizrakum. Abasiraamu mubeere beegendereza. Abasiraamu mubeere beegendereza, mwegendereze embeera ezo ze bayita eza security zitambula mu nsi wonna we zikusangidde. Kisoboka nga Allah subhanahu wa ta'ala yakugerera omugabo mu byo olw'okukugezesa, naye tebifaanagana kubeera nga obadde bari'un, obadde nga obunaanibwa bwemage, era tekifaanagana n'oyo akwatibwa nga oba oliawo alinako embeera etali ntuufu. Byanjawulo. So tubeere beegendereza mu ntambula zaffe n'abantu betukolagana nabo. Nasalu llaha an yasimana. wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida. Allah yalaga timunalaga jala ku byammwe, awo yali ayogera fi majali alkital, mu mbeera nga tuli mu battlefield, nga tuli mu lutalo. Ayo ezo zikwata ku muntu, ku bantu, ku basiraamu nga bali mu jihad butya bwe beeyisaamu, naye teziri wala n'okubeera nti bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tubeere beegendereza, tetugayaala. Yali atwekesa bwe tunaagayaala
bajja tuzinduukiriza batuggyeko ebyokulwanyisa n'emmere yaffe n'ebifanako bwe bityo. Olabanga emibiri gyaffe n'obulamu bwaffe bwa bbeeyi okusinga ebyokulwanyisa bye tutalina, era bya bbeeyi okusinga emmere. Amnu, obutebe, emirembe gyo ggwe ng'omuntu, mirembe gyo nga ggwe omuntu obuteeteeka mu mbeera ekuleetera buzibu, eri waggulu nnyo okusinga ebyokulwanyisa oba okusinga ebikozesebwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yali atugaana okulagajjala ku byo mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. So ebyo bye mulaba bitambula ne baleeta abantu ne babalaga nti abo basiraamu baakwatibwa mu ngeri nga balina ebintu bye balimu ebitategerekeka, ne babiraga ensi. Naye bye mulaba kulembeze n'avaayo n'ayogera byayogedde nga byekuusa kukulabula abasiraamu, temulowooza nti kumala budde. Bibeera ne message ebeesindikirwa eri ki? Eri abantu, eri abasiraamu, khasatan abasiraamu. So kubeera abeegendereza kikulu, kubeera abeegendereza kikulu. Mbeera ekusange naye ng'oli bari'un, embeera yonna kekusange naye ng'oli innocent, embeera yonna kekusange naye ogenda okukeberebwa ng'oli ki? Ng'oli innocent. Nzani mbeera okusanga bagenda okukebera nga ddala olina embeera emu oba endala etakola etya ey'obulabe oba etasaanidde. Mwegendereze bye mwogera nabo, mwegendereze bye mwassociatinga nabo. Omuntu takuguza ebitaliiyo, omuntu takuguza ebitaliiyo. Nze tebinneekwekako nkimanyi, timulimu abantu nga bambadde ebifaananyi by'obusiraamu balina ebigambo byabwe bitali bituufu. Simanyi tugende mu arudu tawhidi, simanyi twala tugende, bimu ebiri muno bitambula. Naye beera mugezi, akugamba ebifaanaganako bwe bityo, mugambe nti muganda wange ndeka genda n'ebitawaanakyo. Tegerekese bulungi byonno byenjogera, ate bo ababirimu ate bwe tubyogera ate bituteeka mu bulabe gye bali, kubanga balabanga ffe abalwanyisa ate obuki, abalwanyisa ate obusiraamu. Naye wakati n'okufaanagana nga bwe kifaanagana, tetusobola kuleka basiraamu bagwe mu buzibu olw'okubanga omuntu omu, ababiri, abataano balina bye bakola batya, balina bye beenoonyeza ne bye batambuza ebitategeerekekala. Tojja kusigala ng'abasiraamu ayagadde okuwulira awulire, ate ayagadde akola atya yamanyi. Naye ffe tusigala Muslim society tuyigamba nti mubeere beegendereza, weeteeka mu mbeera eneekusuubirizaamu bitali bituufu. Embeera tugiwangaaliddemu emyaka egitakka wansi wa 28, kuviira ddala omwaka gwa 91, kuviira ddala omwaka gwa 91, n'ebitambudde awo bingi. Abavubuka temubimanyi, naye abantu abakulu babikola batya? Babimanyi. So khudhu hizrakum, mubeere beegendereza. Nakino ndowooza kankikomentingeko katono. Olwaleero musiibye mu mpeereza, abantu abamu musiibye mu mpeereza akafaananyi abantu abamu nga mukawandiiseeko bye mukawandiiseeko, nga n'ebigambo aboogera mwogera bingi. Kafaananyi ako ani akalabyeko? Dokita akalabyeko, ani omulala akalabyeko? Nina abantu abawera nga bampeereza akafaananyi ako.
amukataddeko mbu Umar Siddiq huyo yabadde mu dduwe ya 40 wabadde Samuweya. Bimunoonya mmwe mubimanyi bimunoonya mmwe bikola bitya mubimanyi naye temunsojja temukola mutya mubeere balungi temunsojja kusojja mukumanyi muntu yeesirikidde aye mukola mutya mumusojja mumusosonkereza duwa zammwe eza40 mumumanyire duwa zammwe eza40 naye subhanallah mwagala ebyonoonese nasalullah alafu walafiya abamu babutaddeko obuprofayiro kiti kyabwabwe n'ebikwanaganaku bwe bityo. Naye naffe tubeerako n'abantu baffe mu mbeera zaffe mu nsonga zaffe ezaaki mu nsonga zaffe ez'enjawulo. Ndowooza komenti yange ejja kubeera ebusonga bubiri. Akasooka omukolo ogwo tegwabadde ekyo kye mwagutuumye. Omukolo ogwo gwabadde gwa graduation. Muganda waffe omu yabadde nga bamutikkidde olunaku lw'eggulo master's degree in medicine era twabadde ku mukolo gwe okumulikulisaayo n'okumwozaayoza okutuuka ku kkula eryo. Wabaddemu ekyokubiri, Allah yali yamugabira ezzadde ery'obulenzi nagunda okusala n'asalina n'asala ne aqiiqa. Tegerekese bulungi, mukolo gwabadde gwa nsonga ezo bbiri. So temugiweeteka bigambo nemubisaasaanya. Njagadde kutebenkeza mitima gy'abamu bawuza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twala tugende inna lillahi zammwe batuteza bwereere. Ekigambo ekyokubiri ndowooza kankyogerere wano wakati nga mmwe munsojjezza naye sijja kiwambuya. Edduwa zino sizimanyi mu Busiraamu. Edduwa zino za mitendera 5 sizimanyi mu Busiraamu, si mu Qur'ani, si mu Sunna, si mu nkola y'abalongo okuba atukulembera. Wabula nzimanyi mu ebyo ebiwagikibwa mu Busiraamu ebitali bya mubwo. Era bw'ombuuza ennamula yabyo wakati nga musomye Qur'ani nabbi musaalidde twala tugende nkugamba nti bubuze bwalaala buki bubuze. Si bwe batyo bwe musabira muzo, si bwe batyo Qur'ani si bwetyo bwe tulagira okubasabira, si bwatyo omubaka bwe yatulagira okubasabira, si bwe batyo abaatukulembera mu kusabira abo be mulowooza nti mubasabira, si bwe batyo bwe babasabira. Era temulinaayo kudwa, temulinaayo yabakulembera ku ekyo, temumulinaayo. Fil quruni al-mufaddala, mu mirembe egyakola Obusiraamu perfectly nga bwe bugiteekeddwa okubeera nga bukolebwa, temulinaayo yabakulembera kukola ebyo bye mukola. Si ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, si ku basahaba, si ba tabi'in, si ba atba'i tabi'in. Temuli ebyo byammwe byatandikira eyo waggulu gye biri. Tegerekese bulungi. Kabeere nga ani abirimu, kabeere nga ani abitaasa, dalaala, bid'atun dalaala. Edduwa esomebwa oluvannyuma lw'okuziika omufu ne mukoma wawaka nga temunnagenda tusomewo edduwa. Edduwa eyo teriiko bukakafu, si min alkitaabi wala sunna, terina bukakafu. Eyo erinnya lyayo limbulako mu Luganda, naye mukimanyi bulungi nti oluvannyuma lw'okuziika owali wamanyi okusigala mu kidaala awo nebaga nti nga temunnagenda bannaye mujje tulinawo ki, tulinawo edduwa, waliwo edduwa eyo. La a'lamuhu fil Islam, nze
simjimanyi ate tewaliiwo yali agirinda ze mu busiraamu taliiyo era sirina kitabo n'ekimu we ngisoma taliiwo tekiriiwo eyokubiri ebeerawo oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'omuntu amaze okufa gye bayita batya eyo ey'olutanga waliwo ey'olutanga eyinza okuba nga yeeyo oba endala naye ebeerawo oluvannyuma lw'ennaku 3 nga bamaze okuziika omuntu yakoze atya eyafudde sigirinaako wenjimanyi si mu kitabo kya Allah si mu sunna za mubaka sallallahu alaihi wasallam si ku balomu kubatukulembera sigirinaako wenjimanyi eyokusatu oluvannyuma lw'amakumi 40 eyo bagiyita kikutula nsingo bagiyita kikutula nsingo obaani eyo ya arakaba abafu n'alaba nti buli mufu ku 40 ensingo ekutukako eyo nayo n'obwatiikirivu bwayo tewaliiwo agirinako bujulizi si mu kitabo kya Allah si mu nkola oba mu bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam si mu nkola yaabo abaakola obusiraamu ab'emirembe egyakola obusiraamu mu bwennyiniwo okugikola eyokuna edduwa ebeerawo buli lunaku omuntu oyo lwe yafa bwe lutuuka mu buli mwaka eyo yakumeka yakuna yafa lwakumeka yafa mu February ennaku z'omwezi 3 buli February ennaku z'omwezi 3 bwe zituuka abantu abamu bamanyi okuteeka waawe edduwa tetuyina we tugimanyi saate era teriyo omuwalimu alina wayinza gikusibulira nti mu kitabo fulani omuwalimu fulani yagamba nti omuntu lwakudde kiribeera nkola ya busiraamu buli lunaku lwe lutuuka olwo mu buli mwaka wabeerenga weddu eyo yawulidde ekyo taliyo omuwalimu mwesimbu ogu yali akiwandiise mu kitabo kyonna kikwatagana n'abafu omuwalimu ngambye omuwalimu omwesimbu bamu bano abawalimu bammwe ab'amatooke n'emuceere naye abawalimu abaki abeesimbu mu ddiini yaffe be tuggyako knowledge y'obusiraamu simulabangako eyokutaano yeeyo gye muga nti ekiseera nga kirungi kino ekyalamanzaani kiggwako kitya nga kisomeddeeko ku mufu wange edduwa era olunaku lwe mwalabanga lwe lusinga okubeerako olw'enkizo mugato lwa 27 luno lusuubirwako lwayetulukadiri tuteeke okwo edduwa ya taata teriyo obujulizi bulaga nti edduwa ey'ekikula ekyo ebeerawo mu buli ramanzaani mu ngeri eyo gye muziteekawo taliyo alina bujulizi ku ekyo si mu kitabo kya Allah si mu sunna za mubaka sallallahu alaihi wasallama si kwabo abaakola obusiraamu mu bwennyini bwabwo be tubuggyako nkola emeka emikola 5 wala yakhfa alai nga tekinneekweseeko wa mustahilun era tekisoboka kunneekwekako abawalimu abazibeeramu n'abazikulira abawalimu abazikubiriza abantu abazibeeramu abazettanira mwabo abandi okumpi n'abandi ewala la yakhfawna alayhi tebanneekwekako so ayagadde okubeera nga alowooza nti ajja kunkozesanga obujulizi nti kirabika
bakinanisa kyagala mukomubbi kuzaala balongo kati mugende mubba amatoke g'abantu amuga nti ati mwazadde abalongo munoonya mmere kuliisa baana nedda nkyali kyennyume kyammwe bwe munansojja era nja kwongera okubakkatira ndowooza tabayyana al amur ayagadde okumanya ensonga eyo emweyolekedde buki bulungi ekyo bwemba nga ndi mulamu oba nga nfudde hatha alladhi adiinu bihi rabbi eyo yenzikiriza yange era ekyo yenkolagana yange wakati wange ne Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyenyimirirako bayini wa bainakum wakati wange nammwe ewa Allah subhanahu wa ta'ala tojja kunze wate oba nkugamba n'ekisembayo ne bwondabanganga la qaddara Allah nsaba Allah takigeranga bwe bulibeeranga waliyo embeera eyo mu maaso nga nsobola okusangibwa nga ntudde mu ekyo nsaba Allah nzite nga sinnakituukamu bwabanga waliyo mu maaso eyo nga ndisangibwa ntudde mu dduweezi 5 saba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nzijulule mu nsi muno nga sinnazituulamu alla akuna lakum hujja neme kubeera kyakwekwasa kwammwe abazituulamu temuligamba nti nange nali mu abo be mwalabirako okukola ebyo atabarra neesamba nesekwesamba yenna ebyo wa aqul bwondabanga nekulubeesezza mu kyo omanyanga nti mbuze era ondekanga n'obuze bwange tongobereranga ku bubuze era ekyo kifaanagananga bwondabanga ku kikyamu kyonna tongobereranga ku kikyamu ekyo kubanga siba kyerina kyenda kukutaasa ku kyo Allah abajja kuwumulereza ku kyo naawe angoberedde ku kyakukole ki akubonereze idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار abantu bemugoberera ku butali bituufu mugenda kutuuka nabo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mumaze okulaba ebibonerezo bya Allah nga abiboolese n'abo bemugoberera nabo ebitali bituufu ku byo nga muli nabo babeesambe buli yenna yagoberera omuntu ku bitali bituufu mwana wattu yeegombe nti senga Allah atuwaayo chance ne tubaako we tubadde ffe embiriri ne twesamba abantu bano so togobereranga la ana wala ghairi togobereranga sinze oba omuntu omulala yenna ku kintu kyonna nga sikituufu aba talina kyagenda kukugasa okujjako okubeera nga yeekosezza naawe n'akola atya naawe n'akukosa wallahu a'lam qulna twagamba barakallahu fikum min asbaabi takhallusi min ad-dunya mu nsonga omuntu ezimuyamba nga bw'aba azeekutteko asobola okuwona okubeera nga awona okutwalizibwa n'okkubibwa ekigwo edduniya eno n'okubeera nga efuuka nnene mu mutima gwe mulimu at-ta'assi binnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi zuhdihi wa i'raadihi 'ani ad-dunya fi zuhdihi wa i'raadihi 'ani ad-dunya kozesa omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu butya bwe yatwala ensi eno n'agiwewula n'atagitwala nga nnene era
n'abeeranga yagirabanga kyamuli era omubaka sallallahu alaihi wasallam yagiwona era teyamukuba kigwo teyamukuba kigwo kati ayagala okubeeranga naye agiwona n'etamutwala n'etamukuba kigwo n'etamukozesa bitasaanye. Namba 12 omuwalimu yatuga nti at-ta'assi bin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam funa ekyokulabirako omubaka sallallahu alaihi wasallam abeerenga yeroolo mmodowo omubaka sallallahu alaihi wasallam abeerenga yeroolo mmodowo mu kino kyetwogerako fi zuhudihi fi hadihi dunya mukubeeranga yawewula n'atwalanga si nsonga ensi eno n'ebyayo wa rafduhu laha n'okubeeranga omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo yakigaana yagaana okubeeranga atwalibwa ensi eno n'okubeeranga emumalamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam uswatuna kyekyokulabirako kyaffe mu mbeera zaffe zonna mu kusinza kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala mu mpisa zetulina okweyisa nazo mu bwetoowaze mu bukkakkamu mu buli kimu kyonna omubaka sallallahu alaihi wasallam kyakulabirako kirungi gye tuli abasiraamu. Ayaati ez'enjawulo muzo Allah subhanahu wa ta'ala bwe biba kusinza Allah yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah bagamba abasiraamu oba mwami oba mukyala bw'obanga oyagala ekiruubirirwa kyo ng'onoonya Allah akusiimya atya era otuusa otya mu maaso ge ng'osiimiddwa nga naye Allah akusiimye nga naawe ojja kusiima byonoosanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni goberera omubaka sallallahu alaihi wasallama mu kusinza kwe nga nakyo kyekikulembera mu mpisa ze mu nneeyisa ze goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Aya ey'okubiri Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. mulina ekyokulabirako ekyebbeeyi uswa التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة mwino kyokulabirako tekiri ku mulala yenna wabula kiri ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye Muhammad si kyakulabirako kya buli muntu yenna yasunsulamu si buli omuntu asobola okugamba nti omubaka kino yakikola atya. Waliwo abantu nga n'okutamwa ekigambo ekyo bakitamwa ng'osanga nga muwalimu naye ng'ekyakitamwa okumugamba nti owange omubaka sallallahu alaihi wasallam si bw'atyo bwe yakola buli kimu omubaka nga bwe yakola buli kimu nga bwesanga omuntu ng'ayomba naye nga subhanallah mwana wattu yeeyita muwalimu yeeyita seeka naye ng'ekyo ekigambo kimukola kitya naye nga Allah yakikola atya yakimunagira era omuntu akugamba nti kati katukoze kibi kyawe bwe tuba kale kapiti yatuba kati tukoze kibi ki ekibi kyemukoze kyekyo kubeera nga byemukoze temuyina example ku byokwani kumbaka sallallahu alaihi wasallam tokolaba nti Allah yakikomeka nakati mwenna temujja kisobola wabula yateekako qualifications zagati liman kana yarju Allah koya akola byonna byakola nga abinoonyamu Allah amukola atya amusiimye nabyo naye gwe akola ebibyo nagalaale tosobola wal yawm al akhir n'owokubiri takoma kubeera nti anoonya Allah kumusiima nabyo wabula abinoonyamu ku lunaku lw'enkomerero Allah abeerenga ajja bimusasulamu empeera ennene. So abasobola ekyo banjawulo
banjawulo ibadullahi almukhlasin abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balwana ku mitima gyabwe kwebyo byonna bye bakola nga babyawulirani nga babyawulira Allah subhanahu wa ta'ala yayina obweraliikirivu bwe bansala nsadde ntya bwati Muhammad bwe yasala bwe mbansiiba nsiibye ntya bwati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalagira bwe yaluŋŋamya okusiiba bwe mbansaba nsaba ntya bwati omubaka bwe yasaba era bwe yalagira tusabe abo ab'engeri eyo be balina ekibuuzo ekyo baba beegendereza kati n'omuntu mu bintu ebitubuza ebyobulabe gye tuli kwe kumalibwamu ensi n'okutwalizibwa kwayo n'ekukuukira ekinene n'ekukozesa ebisaanye n'ebitasaanye naye senga wafuna ekyokulabirako ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nga nakyo kyekyokulabirako Allah kye yakuwa n'olaba butya bwe yeeyisa mu nsi muno mwana wattu kyandikuyambyeko nnyo okulaba nga naawe bw'onootambulira mu buufu bwe mwana wattu ensi ekkakkanako gy'oli nebeera ng'ewewuka gy'oli n'etagejja mu mutima gwo fara'ayna yensonga lwaki twalabye twagala okutunuulira kaifa zahida nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa kaifa a'rada ani dunya nabbi sallallahu alaihi wasallam yawewula atya ensi subhanallah bw'olaba ekigambo kye twogerako oyinza obutamanya munene bwakyo na bukulu bwakyo paka bw'olisoma hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah izhad fi dunya yuhibbuka Allah olwo sahabiyu azze gyali namubuuza ti ya rasulallah mbuuliraayo nsobola kukola ki Allah nanjagala n'abantu ne banjagala nkole ki nfune ebintu bibiri Allah njagale ate n'abantu bakole batya n'abantu banjagale omuntu akituukako ekyo wallahi alladhi la ilaha ghayruh ekigambo ky'okubeera nti Allah ayagala omuntu kyabbeeyi inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda abantu abalongoosa obukkiriza bwabwe ne bakola emirimu emituufu Allah subhanahu wa ta'ala abateekako okwagala ye yennyini n'abaagala wa idha ahbabtuhu Allah bw'ayagala omuddu ebirigaso miyitirivu gyafuna mu kubeera nti Allah we yamwagala n'atakoma ku ekyo yaj'alu lahum arrahmanu wudda ateeka ne mu bitonde ne byagala omuddu oyo fa inna Allaha yunaadi Jibril Allah akowola Jibril namugamba nti ya Jibrail inni uhibbu fulana fa ahibbah njagala omuddu oyo Ali njagala omuddu oyo Sulaiman njagala omuddu oyo fulani njagala omuddu oyo Aisha fa ahibbah naawe Jibril nkukakasizzaako omwagale wa yuhibbuhu Jibril n'amwagala wa yunaadi Jibril ahla samawat Jibril n'akoola ebitonde ebiri mu ggulu n'abagamba nti ya ahlu samaa abange mu ebitonde by'omu ggulu inna Allaha yuhibbu fulana Allah ayagala omuddu fulani mwami oba mukyala ne boogera erinnya lye fa ahibbuhu mumwagale fa yuhibbuhu ahlu samaa ebitonde by'omu ggulu byonna ne bimwagala na oda yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nasso okwagala okwo mu bitonde bye ku nsi wayaj'alu lahu alqabulu fi dunya Allah n'amwagazisa ebitonde n'amuwona okubeera nti ebitonde bimukkiririzaamu nasalu llaha an yuhibbana saba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu abo baayagala kulimu emigaso mingi Allah okukwagala omuddu abuuza nti nkola ki Allah okunjagala
hadithi ya Abu Huraira yaganti fa idha ahbabtu omuddu Allah bwayagala kuntu sam'ahu Allah fuuka amatuuge gawuliza n'amukuuma amatuuge kubera tegawulira buli kyasanze wabula gawulira ebyo Allah byayagala ne galekayo okuwulira ebyo Allah byatayagala wa basarahu Allah amukuumira amaaso ge n'olaba nga teyeeyagalira mu kulaba ebyo Allah byatayagala alabe abeera selekitiivu mu byatunuulira si buli kimu kyakiraba niye olowooza yakyekoledde nedda Allah subhanahu wa ta'ala yamukuumira amaaso ge wa yadahu akuuma Allah emikono gye egy'omuddu gw'ayagadde n'amukuuma okubeera nga takwata buli kyasanze takwata haramu yegendereza halal gwakwata takwata haramu webuuza n'omuddu asosola mu ssente wangeri ki so aliko embeera ey'enjawulo Allah wamukola ata Allah wamukuuma n'amuprotectinga ku kukwata byatayagala walijilahu subhana man la yanam Allah atuuka okukuuma ebigere bye amagulu ge ago gatambuza tagenda yonna gy'asanze la gwe gyoyagalira okugenda yonna gy'osanze fi lharamu wa kullu ma habba wa dabba ebigere byo gye bikusitwala gy'olaga abaddu ebigere byabwe waqsudu fi mashika babeera kalculativu mu wagye balaga amala kutunuulira gyendaga Allah subhanahu wa ta'ala yagalayo kubanga bino byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bigenda kufuuka bijulizi ku ye yawma yalqah wala in sa'alani la u'tiyanna bwansaba muweera ddala ezo lizo zakubeera nti Allah yagadde omuki omuddu wala in sa'alani la u'tiyannahu omuddu Allah bw'ayagala bw'amusaba amuweera ddala wala in ista'adhani bw'abaako ne kyamusaba Allah amutangire la u'izannahu Allah agamba nti mutangirirako ddala kyatidde eraga nti Allah wange ntaate ekintu kino Allah akikola atya kimutaase n'akimusembezaayo era Allah subhanahu wa ta'ala yataraddad fi qabdi ruhihi Allah abeeraawo muddu ono mujjulule oba ebyo byonna bifunibwa kubeera nti omuddu Allah amukoze atya amwagadde naye omuddu abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ati ya rasulallah mbuulirayo ensonga nga bwe mba ngikoze Allah ajja kunjagala n'abantu bakole batya yamugamba nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah Allahu akbar izhad fi dunya ensi giwewule togitwala nga nsonga ensi tekufuukira ekinene n'ebyayo bona wewule ensi yuhibbuka Allah Allah ajja kukwagala انظر الى السبب انظر الى هذا السبب هل أحبنا الله في الله يتواجر نيجي بلاد تولينا كقرون كنيرين سينو أنحن ممن يحبه الله نبيري جويرا بكو ولمابو الله بايقر لا بد أن تتحقق عليك السبب ensonga eteekwa kutuukirirako okutuukira ku kiri kyetuusa ku muntu nabbi sallallahu alayhi wasallam hadithi eggwayerega nti wazhad amma fi aidi nnas yuhibbuka nnas naye twagaddeko ekitundu ekisooka nabbi sallallahu alayhi wasallam ensi eno teyabeerako nnene gyali tunuulira ayaati zino ziringanga 5 esooka ebbanga lyonna tubadde tugisoma eri mu suratu Taha aya y'ekikumi-asatu-mu-emu sijja giddingana nnyo njala kusoma ze tubalete tusome ennaku ezo Allah gye yamugamba nti wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahrata alhayati ad-dunya linuftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa eyo gye twasembyayo ndowooza omulundi ogwayita Allah nga muganda okunuuka
ng'anuukira ebyo byalaba Allah bye yayawulira n'abantu mu matiribona g'ensi eno ebyenjawulo, azwaja ebyenjawulo. Allah n'alaga nti minhum zaharat alhayati dunya, naye Allah yaga nti linaftinahum fihi. Allah subhanahu wa ta'ala abeera n'ekigendeerwa kwoyo gw'aba abyawulidde nabyo. Kale nno gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonuuka lwa kuba byo n'oggwamu ng'olaba yenna Allah gw'abyawulidde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam abeere ekyokulabirako ku ggwe, naawe obeere ng'ofaanagana nga aya eno ekugasa. Tonuuka n'ebyo by'olaba abantu Allah bye yabaawulira nabyo. Aya ey'okubiri eri mu suratul Kahfi aya ya 28 Allah gye yamugamba abagagga baagala abeere nabo era abaawulira ebiseera era ebifaanako bwe bityo. Allah yamugamba nti wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhahu. Gumira weegumiikirizise obeere wamu n'abo abawejjere abawangaalira mu kubeera nga basinza Allah waabwe n'okumusaba obudde obw'okumakya n'obwakawungeezi. N'amugaana okululunkanira abafunyi olw'okwagala n'okutunuulira nti abafunyi bw'anaabeera nabo ajja kufuna ebyokwewunda n'amatiribona g'ensi eno. Yamugamba nti wala ta'du aynaaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إلى يرقى أبو بيبوابو بياليا مقوبكو أبقى أبرنا الله بيولي لنسينو يقاتي مبتندو بيابوي بابينا بلغا جفكما تيكا الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تقبل رانغا أبو الله بيغفور بسمغا يابو kumateeka ge wattabaa hawaahu. Ebiseera ebisinga obulamu bwabwe babutambuzanga bwe baagala. Wattabaa hawaahu, bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe. N'ebiseera ebisinga ebyo ebibiri, ittibaa'u lhawa walghafla, naam, kibatuusa okubeera nga bye bakola bibeera bifu. Wa kaana amuruhu furuta. Bulagajjavu bwabwe kusanga omugagga perfecting eswala akola ebyafaayo. Omugagga asaalako ensaala entuufu, oyo akola ebyafaayo. Basaala mu ngeri ya bugayaavu, basaala mu ngeri ya bigayaavu masakini. Abalala tebasaalira ddala. Byonna ebintu byabwe bifaanagana bwe bityo. Wa kaana amuruhu furuta. Olabanga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi we yamusiba wali bantu balulunkanira wadde mbuwejjere bwabwe naye beera naabo. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ebyo tubiraba. Kizibuwala okusanga omuntu Allah bwe yasitula nga atudde wano nga bwe mutudde. Kizibuwala. Hadhihi haqiqa. Kizibuwala ti omuntu Allah yamukusitula mu byenfuna naye afaayo okusoma eddiini ye. Tebalabika illa qalila. Babalibwa ku ngalo. Babalibwa ku ngalo. Otuula mu darusu ng'erimu abantu 100 abantu 200 naye ng'oba obatunuulira era beebo beera mu abo bakaga tuwasibiru nafsaka maa haula. Gumiikiriza naabo ne bakweyolekera oluvannyuma lw'edduruuso ezo waliwo obwetaavu. Era okulaba nga balwanagana basajja batu ku mitwalo 15 balwana, naye abalwana ku mitwalo 15 bali mu 100, bali mu 2, mitwalo 15 zabafuukira ebizibu. Masakini naye beebo be bafisse obudde bwabwe okumanya Allah agamba ki Allah kyatayagala, mbaka Allah agamba ki kyatuziyiza. Eddiini yaffe era mulwete kino nakiri. Beebo naye saawa eno bwe mbaayo n'omugagga wange ngati owange oli biddawa ngati seeka tugende tunywemu kacaayi, seeka tugende tunywemu kacaayi. Akutwala mu kifo mugenda okumala kacaayi
ng'asasula emitwalo 2 teyeesiseemu bulamu bwakulya bulamu bwakola kutya bwakulya nasalu llah alafu walafiya nateera ga allah ga mazima aya endala esangibwa mu suratu najim aya ya 29 allah yagamba nti fa arid amman tawalla an dhikrina weesambenga beeranga wala laba kyamuli arid laba kyamuli amman tawalla an dhikrina abantu abo abeesamba mateeka ga allah subhanahu wa ta'ala balabe kyamuli arid amman tawalla an dhikrina obulamu bwabwe babunoonyaamu ki allah yaga nti walam yurid illa alhayata addunya walam yurid illa alhayata addunya ebibalo byabwe byonna entambula yaabwe ebikolwa byabwe ebibalo byabwe amaanyi gaabwe gonna babala duniya buli wobeera waali yudhakiruka bidduniya nasal llah alafu walafiya haulai nnas leero we batuuka kufa abawalimu batulagira ddala nga tetulina kye tuliko kati muli mubeerawo mutya kati kola ki wandibadde osala amagezi naawe n'obaako ne kyeweekolera twatuge tojja kulya eyo irimu sheekh nammwe mulimba naawe oteekwa okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi naawe oteekwa okusula mu nsula nga ya bbeeyi naawe oteekukubanga yes tetuganye muli bawasomesa baddiini naye eddiini ate tebamalamu bumazi magezi hakaza walam yurid illa alhayata addunya hasbuna allah ni'mal wakil قل ما تسمع منه kitono nnyo kyowuliranga yuragibuka fil ilmu nga kwagasa okuyiga oba nga kwagasa okusomesa abasiraamu kalla twabakyazangaeyo ku yunivasite bazze baganda baffe bazze oba oliawo bansonga bazze twogereko nabologa ti sheekhe bino mubisomye naye bwemuddeyo mukoleyo enkola gye mukola naye babeezaawo nammwe mubeere abantu mu nsi naye ze nabagoba dda nakyasoma naga nti bakulu temumanyiira nze njaba mmwe muli obubi n'alifatiha tokirongoosa wabula ondaga edduniya n'alifatiha tokirongoosa nekisobola kirongoosa neswala gy'osaala ekyakulimya okulongoosa wabula olaga abawalimu nga bwe bali obubi ennyo diini ereme kuba balamu bumazi magezi allah subhanahu wataala yaga nti dhalika abaana bwebasanga abasoma kurani abasoma obusiraamu poza omwana wasoma kiti akwata kurani bebakola kyabo oluvannyuma lw'okusoma kurani pozi bakola bwa imaamu emizikiti bagenda kulwanira mu mizikiti omwana wo mutaase pozi ona oguzimba ogugwo nga bw'omusomesezza kurani zimba n'omuzikiti alibatayanira mizikiti gino
era mukwano gwange omu yagamba nti ng'azimbye omuzikiti ewuwe yaguzimba bwati ku kikomera naga nti bannange abange kabasome obusiraamu n'omuzikiti banaasaaza mu guno tebajja kulwanira gy'abalala. olwo neiba akubuuzizza abaana bo basomera wa? alabanga omwana omutidde fyuca kyasoma bya busiraamu. walam yurid illa alhayata addunya dhalika mablaghuhum min alilm dhalika mablaghuhum min alilm. kumanya kwabwe tekusukkaawo, okumanya kwe tekusukka sente, okumanya kwe tekusukka nnyumba nnene, okumanya kwe tekusukka kidduka kinene, okumanya kwe tekusukka byambalo. era ebigambo bye bitambuliraawo. ذلك مبلغهم من العلم. kyobalaba nti mu dduwa gye twalaba etugaa nti saba Allah subhanahu wa ta'ala akutaase, erimu ekigambo mbaka yasabiranga basahaba be naye agamba nti wala taj'al ad-dunya akbara hammina, aga nti wala mablagha ilmina, wala mablagha ilmina. leka kufuula okumanya kwaffe nga duniya tugimanyi kawonvu n'akagga. Ibnul Qayyim yagamba nti kumanya abantu bagwamu otuuka okubeera nga bw'ogirira bwoti sente mu mugongo gwakuga nti ekyo kizike, naye okikiridde mu mugongo gwe oba okikwata obukwasi bwati ayinza okuba muzibe, naye okwata obukwasi bwati amanya nti kino kinyaanya. ذلك مبلغهم من العلم. نيغات ولا يحسن يصلي، نيو يافانا كان بواتيو nga tayinza kusala الصلاه tu. ذلك مبلغهم من العلم. الله سبحانه وتعالى قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله ياسينغوكم من يابانت وبابولا كوكوبوليه. الله ياسينغوكم من يابانت وبابولا kubusiraamu buno wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah yamanyi abalungamu abali ku bulungamu. olabanga nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamwekesa n'amugamba nti muganda wange beera wala n'abo abeesamba amateeka gange, naye ng'obwongo bwabwe bwonna bubala duniya. aya esembayo ya suratul hijr aya okuva ku ya 87 mpaka 88. Allah yatebeekeza omubaka sallallahu alaihi wasallam byamutebeekeza nabyo byewuunyisa. yamugamba nti walaqad atainaka 7 min almathani walquran alazim. Muhammad tebeekera togwamu gwolina ekyebbeeyi mu byebbeeyi byennakuwa سورة الفاتحة يبي 7 من المثاني. نقول نولد الشيخ عثيمين يوسع غازية كسورة الفاتحة ينغانتي تكما كجان جبان ودى زدوغو وابل جان جبان ودى بنا يبي محمد تبيكلا نقول يبي مبيبي نقول سورة الفاتحة نجوبي والقرآن العظيم القرآن يقطار زاوة مو يتليوا شوفوا هاتي منصونغا تتواقل ينبزا وكويسي موقوانا مدالا كل مكبيرات يوموتو الله مودوكم من يكتبوا القرآن من يوكي سوما من ياما كروغاتيو أفومي تريزاكوتيو أتكولي لكو kyekinyumira okuwuliriza. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. esinga byonna bye bakuŋŋaanya
omwana we okusoma Qur'an n'agikwata n'omutwala mu maaso okumanya amakulu g'ebyo bye yakutte byamanyi okusoma kyekyebbeeyi huwa khairu mimma yajma'un kyekisinga byonna bye mululunkanira naye omulala akulaga nti ekyo kyekyalayisi tekirimu mugaso okuggyako omuntu okubeera nti agenda kulwanira nakyo muzikiti dhaafu nufus abalina emitima eminafu emibi Allah kyalaga nga kyekyebbeeyi ku mubaka we namuga nti nakuwa al-Fatiha nekuwa ne Qur'ani okutwaliza awamu kyekyebbeeyi bwe yamala omulaga obunene bwekyo n'obukulu bwakyo namuga nti la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwaja kati tebenkera kakkana amaaso go tonuuka ng'olabye ebiri ate byennawa abalala matta'na bihi adduniya mataa abalala nina byennabawa ebyenjawulo azwaja byanjawulo niye Allah egamba nti wala tahzan alayhim tobanakuwalira baleke akhi alkarim leko abaana b'abalala basome ebirala bye basoma niye omwana wo ng'omusiraamu ateekwa okusoma Qur'an alkarim abalala baleke babasomese nga bwe baagala naye owuwe ateekwa okusoma ekyebbeeyi wala tahzan alayhim baleke baleke هكذا أقول دائما ذكرني قوما أما سمعت أبو بابا ينيني يا مسمعت أما سمعت باكتك يا مسمعت نيه الله بوانفع بانك بسمع القرآن بسمع بالسلام هذا أفضل الله لقد تكبي ولا تحزن عليه ها أنا لا ناقة شنو كنا يميني للدم كم يستمع إلي بمكاب أمبولي لزا أبين بروفيشن زي جورو ولما يستمعون إلي رواتي بأمبولي لزا بأمبولي لزا لكلام الله وأبقام بيا الله سبحانه وتعالى dokita roya yingini ampuliriza lwa bigambo bya Allah lwakisikiriza nti kyekyebeeyi ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين محمد يعتبر مككم ككن يواترو بيو أولي أبكرزا نيولا بيبواغامي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا تنوك تقوامو هذا نوك ببيري بغارا بنتو بسما كمبكى صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لك أسوروك وريري تيوكولا بلاكو كبوي إريو تيوكولا بلاكو كونزي nsi yagitwala atya yagiwewula atya lwaki teyagwamu nayo yawona atya obutamukuba kigwo yawona atya salawatullahi wasalamuhu alayhi اسمع إلى كلام حديث كعب بن عجرة حديث يا كعب بن عجرة رضي الله عنه وقامت قال كعب وقامت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونقر من نقين ومبقى صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا نمنا بانك بلا جاري مسيا بريجو
namusanga akyuseeko ku mbeera ze eza bulijjo. faraaituhu qal Kaabu agamba nti qultu kyeva ŋŋamba nti bi abi anta wa ummi kabidin mundu 3. ekyali kikyusiza omubaka sallallahu alaihi wasallama ku mbeera ye ya bulijjo. yamugamba nti ma dakhala jawfi, olubuto lwange munda mwange teruyingiddeemu ma yadkhulu jawfa dhata kabidin, ekyo ekiyingira munda mwa buli kitonde kyonna ekirina omutima oba ekibumba mundu 3 okumala ennaku 3. ekinkyusizza ennaku 3 sifuna kyakulya. rasulallah khairu khalqillah, omubaka wa Allah, ekitonde kya Allah ekisinga okubeera ekyebbeeyi, mundu an khalaqa al insanu, okuva lwe yatonda omuntu, ennaku 3 olubuto lwe nga teruyingiddeemu kyakulya. ng'olujjukirayo olunaku lumu mu bulamu bwo ng'olubuto lwe telwayingira mu kintu. rasulallah 3 ayyam, ennaku mmeka? ennaku 3 tafuna kyakulya. qal Kaabu agamba nti fadhahabtu, kyenva ŋŋenda فإذا يهودي يسقي إبلا, netambula nga ngenza okunoonyeza omubaka kyokulya, kyeba nsanga omuyahudi ng'anywesa ŋŋamiya ze. فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له, nemugati mukama wange akalimu ako nzikiriza nkakole, kankunywesereze eŋŋamiya zo. ala kulli dalwin, ne buli karobo kendeeta nenkawa ensolo tamra, ng'ompaayo entendeemu. انظر إلى احتمال المشقة. أنا وزدي entende 10 oba 2 omuntu zaalya n'asobola okuwulira nga atereddemu amaze ennaku 3 nga takola atya. omuyahudi nakkiriza. fajamaatu tamran, musajja wattu Kaabu n'akuŋŋaanya entende ze yasobola okukuŋŋaanya, nejjukira buli kalobo bamuwa entende etya. fa ataitu bihi nabiya sallallahu alaihi wasallam, bwe nazikwata nenzireeta ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam. faqal, bwe nzituusa waali ate n'ambuuza ati min aina laka ya Kaabu, min aina laka ya Kaab, Kaabu entende ozigyewa? man yasal, ani abuuza muffe mu kiseera nga abadde mu njala n'afuna ekyokulya n'asooka okubuuza kivudde mu makubo ki? okuva ku nze okutuuka ku ggwe. man yasal, ani asooka okwetegereza, ani asooka okubuuza
kukizza emmaaso ge ekyokulya wakati mu bwetaavu obw'ekika ekyawaggulu ani asooka okulowooza ku makubo agavuddemu ekyokulya ekimuli mu maaso ge? hatha yudhakkiruni, embeera eno ezijukiza omu ku maganda bange akyali mulamu, nave Saudi Arabia eyo nepangaalirako wano nengula y'akamotoka ka erefu nekantawaanya paka lwe nakawa omusiraamu omu n'agenda akavugira wansi awo kukwalisa era awo. naye waliwo omwana gwe bazaala ku kyalo eyo ewaffe nga bakola nabo awo, naye avuga akamotoka. ono yamulekangawo n'ayambuka ku White House awo n'agenda asaala n'akomawo aga ti Swaibu oba Umar oba fulani tusadde, yambuuzanga ati Katonda mwebaza ki? yuhaddithuni yawman, anyumiza olunaku lumu yagenda okusaala n'amulekaawo n'akomawo nga alya ekikomando. Yabamugaa nti Swaibu tosadde oli ku capati za Allah olya? namugaa ati ani akugamba nti Allah yazimpadde? zino 15 nina gwe nzibbyeko awo, yemmere eno gyendya. nalese omwana mulwadde sinafuna nazakola kutya naza kumujjanjaba, oŋŋamba mugende esaale? musaale swala zammwe. omuddu n'amuvaako. subhanallah, fe obwetaavu bwaffe tulowooza nti nsonga etumalira okubeera nti etusindika okulya haramu. wala nasal wala natawaqqaf, teri abuuza wabula buli omu ekisse mu maaso ge kyakola atya, kyakozesa olw'okuba anoonya butya bwayiseewo mu nsi. hakadha sarat dunya indana, bweti ensi bwe yafuuka gye tuli. naye subhanallah, hatha rasulullah, ono mpaka wa Allah ennaku 3 talina kyakulya n'embeera ekyuse. wahuqa lahu, era ddala kimugwanidde okubeera nti omutalidde ennaku 3 embeera era amaanyi gagakolezikatya. naye munne atawaanye n'amufulira ekyokulya naye bwakireese nga tannakirya abuuza ogwe kye kikoze kitya gekivudde. min aina laka ya Kaabu, Kaabu entendo ozigyewa? Kaabu agamba nti fa akhbartuhu, nemubuulira. faqaala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'agamba nti namubuuza kwe naawe abuuza titeno ozigyewa? Kati ya Rasulallah, bwekulabye enjala ekuluma n'okukyukako okyuseeko amaanyi gakuweddemu, nyezere nnoonya ekyokukola, kufulira ekyokulya. nsanze mu Yahudi ng'anywesa ebisolo bye, ne musaba nzikirize munyweseze ebisolo, nampa nanzikiriza. naye buli katobo kembadde nnona wansi nenkaleeta nenkawa ekisolo, nekanywa nga mpa entende emu. ya Rasulallah, mpaka lwekuleetedde. mpaka kyava amubuuza nti atuhibbuni ya Kaabu, atuhibbuni ya Kaabu, byonna bino obikoze lwakuba onjagala? oyise mu kumenyeka okufaanagana ku bwekuto lwakuba onjagala? atuhibbuni ya Kaabu. kam min annisa, bameka abakyala abatudde mu maka gaffe
n'abaana baffe abakuze bameka abafaayo okubuuza abaami baabwe ti munnange okulya oleeta ne tulya naye byoleeta bivaawo wabula ogwaffe gwakuvaabiira nakwongera kululunkana nakusaba leeta twongere ate tuleetedde binyeebwa tuleetere enkoko twagala jama nga tebalowoozezza tafuddeeyo tayagala kumanya omwami oyo yamuleetera amina alhalaali am min alharam bameka mubazadde abalina abaana baabwe ab'obuwala batudde gye batudde abaana baabwe basomba busombi be batamanyiiko mirimu gye bakola basomba busombi ne batwala ne banywa sukaali ne banywa engoye ne bambala olw'okuba ebyokulya n'ebyokunywa byafuuka binene duniya yafuuka nene mu mitima gyaffe teriyo akyeresa teriyo agisunsula teriyo asunsula mu duniya ye wabula nga bwezze bwe tukola tutya bwe tugitwala atuhibbuni bino bikoze lwakuba onjagala kino kyandibadde kibuuzo omuzadde kyabuuza omwana we atuhibbuni ya waladi oleese bino byoleese lwakunjagala mwana wange bino byandibadde bibuuza abakyala bye babuuza abaami baabwe nga tebannakozesa bye babakozesa omwami w'ennyumba gyazimba ya miliyoni 3 miliyoni 5 nenaawe omulimu gwakola ogumanyi tegwandibadde guvaamu bifaanaganako bwebityo munnange oyagala otuzimbira kino olwagala tusule bulungi naye bivaawa wani tulese mukano ketulimu notetuzimbira bangalo min alharamu atuhibbuni ya Ka'ab qultu bi abi anta na'am namugamba nti nkulayirire nkununula ne bwe kibanga kyandyetaazizza kuwaayo kitange nkununula ya rasulallah nkwagala qaal ombaka kyava amugamba Ka'ab namugamba nti inna alfaqra teweewuunya bwavu buno teweewuunya bwavu inna alfaqra obwenyini bw'ensonga Ka'ab manya ti obuyinike obwavu asra'u ila man yuhibbuni bweyunira nyanjagala inna alfaqra asra'u ila man yuhibbuni oba bujja butya oba butya naye kyemmanyi kino kikwata okitegeere kyobwavu bweyunira nyanjagala nze Muhammad yaraba mukwano gwe nga byayiseemu okumufunira ekyokulya biyise mukola kutya mukumwagala n'alaba nga agenda mu bwavu ku lwekyo kyabumanyiiko ku lwakakwate k'obwavu n'omuntu ayagala omubaka okwagala okwannama ddala Ka'ab inna alfaqra asra'u ila man yuhibbuni obwavu bweyunira nnyo bugenda mu supiidi eri oyo anjagala nze Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ulira ekifaananyi kyeyawa yaga nti mina sayiri okusinga mukoka ila maadinihi supiidi gyatwala mu kiwonvu supiidi mukoka gyakozesa nga ava ku lusozi okweyuna ekiwonvu eri yaddeko eri kalekaleko okusinga obwavu supiidi gye butwala eri omuntu ayagala omubaka mu bwenyini bw'okumwagala
olira ekigambo mbaka senga yakigamba nze senga yakigamba gwe yakati wa innahu sayusibuka bala wa innahu sayusibuka bala sina kubuusabuusa mazima ddala wa innahu mazima ddala sayusibuka bala ogenda kugezesebwa ndaba wavudde dda mu tageti yaabwe ndaba wavudde dda mu tageti yaabwe ogenda kugwa mu kigezo kakati yesambe kwagala mubaka mugati bikomezaawo sijja kusobola ebyokwagala ya rasulallah awanye weewaawo oba akola atya yamugamba nti fa aidda lahu tijifaafa buteekereteekere ekyambalo ekigumu fa aidda lahu buteekereteekere ekyambalo ekigumu okuviira ddala mu mutima gwo gugumye okuviira ddala mu mutima gwo gugumye bujja wallahi ladhi la ilaha ghayru sente zitonya butonya eza halal illa qalila wallahi ladhi la ilaha ghayru sente ya halal ekola etya etonya butonya abantu bonna we batibira onogenda okubikulawo bwoti kati haramu awo oyo haramu engalo handizo bwe wonogire bwoti kati owange haramu owange haramu owange haramu kati unaaba toli mugumu wonaaba toli mugumu toyitawo ojja bikasuka eryo gati tandika ogerengero yani ayina eza halaali gwe tolaba mbeera ne allah naye alaba fa aidda lahu tijifaafa olw'obudde qaal ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وايتا كسيرا نبي صلى الله عليه وسلم agenda okulaba nga takyalaba Ka'b jukira mukwano gwe oyo omwerabira oyo sobola mwerabira kyava abuuza banne ma faala Ka'b owetu naabuuza tisefiri abadde ki era bajja kugamba nti muki mulwadde ما فعل كعب كعب يبدأ تنقسم له بالنقو الزنو قالوا مريض قالوا يوم قامت يا رسول الله مسجى ومرود فخرج يمشي النبي صلى الله عليه وسلم نافر من أتامبلا حتى دخل عليه فقالوا يا ينجد من يوم يا كعب ويا ينجد كعب ويالي فقال له نام قامه أبشر يا كعب abshiri ya Ka'b sanyuka tona kuwala lwadde bukuluma naye beera muki beera musanyufu mbaka yatiranga obigamba abalina obuzibu yagamba mukazi we Umusalama agati kikiraga nti omusujja gunnuma Allah teguli mukalungi namugamba nti ya Salama la tasubbi al-huma teweevuma teweekokkola musujja fa inna Allah yamhu biha khataaya Allah asangula nagwo obuki ebyonoono ati ombaka agamba Ka'b mulayini efaanaganako bwe naga nti abshir ya Ka'b sanyuka mbeera yonna gy'olimu nungi gy'oli mbeera gy'olimu nungi gy'oli فقالت أمه
maama we yali okumabbali awo maama wa Ka'b kyava amuga nti hani allaka aljanna ya Ka'b ye maama yategeeramu tyombaka amugambye nti gwe jja n'ogimaze Ka'b maama we kyava amugamba nti yogayoga mwana wange ejja n'ogiwangudde فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي شافا مقامتي من هذه المتألية على الله أن يويو أجويتك أكو الله بقام وناتي أني أجويتك أكو الله بقام قال كعب وقامتي هي أمي يا رسول الله ويو ماما ويو يعني ويو ماما قال شافام تشوكي لنا مقات مكبه ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا ينفعه قلت قدوت يا ماما كعب تكعب الجناج وانقد قلت قدوت obuoli awo Kaabu asobola okuba nga yayogera ekigambo ekitesobola muwanguzi sajjana au mana amala yughni obuoli awo ng'ayina abwa leka kwogera ku Allah byotakola otya byotamanyi tofubutuka bigambo yejja n'agimaze jana ya Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi gwagikola atya yamanyi gwagenda okiwa hadithi eyo رواه الطبراني في الأوسط ونوجنونيا مصحيح الترغيب والترهيب إنما يايرين كم الستم ببدي موسى فمويمو إلى الشيخ الألباني ألقات حديث صحيح بقانا با وحديثين المويبي قاموا بينجي نيمو بيو الدنيا بابانكم بقوا الله كساسني من بجبريكو يه amala ebiro ebisatu nga tafunye kyakulya bwabanga omubaka sallallahu alaihi wasallam amala ebiro ebisatu nga tafunye kyakulya adi kibeera kya bulijjo gw'okumiisinga miiru kya bulijjo omuntu okumiisinga miiru fahimtu ekigambo ekyokubiri mu hadithi eno omubaka sallallahu alaihi wasallam teyapaala teyaggwaamu lwa byakulya ebiro bimeka ebiro bisatu lyandibadde essomo eri omusiraamu yenna okubeera nga taggwaamu lwa byakulya yandibadde essomo eri omusiraamu yenna okubeera nga taggwaamu nabyakola kutya nabyakulya thalithan bw'olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyafunanga ekyokulya oluvannyuma lw'ennaku 3 nga ntende twalitebenkeddenga n'ekyokulya kyonna Allah kyaba atuwadde kasita kibeeranga tasuddu ju'ana kasita kibeeranga nga kikola kitya nga kijjawo enjala yaffe wantebenkeddenga n'ekyo Allah kyakuwadde mu byokulya kasita kibeeranga kikujjako ki kikujjako enjala رابعا okubuusa kuba mubaka sallallahu alaihi wasallam ekyokulya gwe nga bw'okiraba munyoomoku bwakyo kivuddewa wakati mu bwetaavu twandibadde nga beegendereza omusiraamu si buli ekijja mu maaso go nti olya buli omusiraamu yandibadde nga si buli ekijja mu maaso go nti okola otya
gyolya buli. Khamisan, baganda bange, bwe kubanga okufuna halaalu kukwetaaza kumenyeka, twandikkiriza n'omenyeka ofune halaalu. N'okumenyeka ng'onoonya halaalu si kamogo ebbanga ly'onoomala nga kyogenda okufuna oluvannyuma lw'okumenyeka nga kyekyaki kya halaalu. Omuddu Kaabu asomba endobolo z'amazzi nga bw'anywesa eŋŋamiya z'Omuyahudi nga buli ndobolo bamuwa entende emu. Itaani menyeka nekyomenyese nakyo ebbanga lyonoomala nga kyogenda okufuna kyaki kya halaali. Mwalabye emabega musomo nga gumu oba ebiri omwalimu atugamba nti okusaba obugabirizi nga tubusaba Allah n'okukwata amakubo amatuufu ag'okunoonya halaali mu ebyo bye tulina okufuna mu nsi, n'okwewala amakubo aga haramu mu kunoonya obugabirizi mu nsi. Kwata amakubo ne bugaba makakali, naye ng'ogenda gajjamu ne bwe kinaaba kitono naye nga kyaki nga kya halaali. Izhad fi dunya. Khamisan au sadisan, migaso mingi egiri mu hadithi muno tebakulimba ti omubaka sallallahu alaihi wasallam tewaaliwo balina ng'abamanyi era kulowooza ti omubaka yali tamanyi balina, naye yeteekamu ensa teyagendanga nga yukafifu nnansa ennaku 3 ng'agumye. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. سابعا يبولي لكم مكوانكم، يبولي لكم يبولي لكم مكوانكم. Mubeere ba mikwano eri abantu, tuleme kubeera juhala, tuleme kubeera ababuyabuya abatamanyi bannaffe bibayitamu. Kyabbeeyo okutunuulira banno n'olaba nti akyuseeko, kyabbeeyi. Saaminan assaayu lidhawi lhaajat, kyabbeeyo omuntu okufaayo okumenyekera abalina obwetaavu mwabo b'oyagala. Lwaki mubeera abasiraamu abavubuka abatafaayo ku baana bammwe abayagga? Lwaki mubeera abavubuka abatafaayo kuyiggira baana bammwe abayagga temuleka ewaka? Lwaki temubaagala? Lwaki muyigira abakyala be muteeka ewaka? Bwe nnanga atuhibbuni ya Kaab, onjagala ya Kaab, lwaki ayigira mukyala wo wabanga omwagala? Atuhibbuni ya Kaab. Thaminan au tasi'an, n'ebirala bingi. Teweewunyanga bwavu. Buyinza okubanga gye busibuka nga tosobola kukyeyambulula. Buyinza okusibuka mu ekyo kyotasobola kukola kutya. Kati okwagala omubaka tagenda kuba mukkiriza mpaka lwandibeera nga nze ne Allah nze byasinga okwagala. Kati oyambule kwagala mubaka? Kaabu yakyeyambulula? Ashiran, mu bwavu, mu buteekereteekere embeera mu bayisaamu, mina sabr,
mugumiikiriza n'ebirala nsonyiwa obudde buwanvuye naye ebiyinza okuva mu hadithi eno ne ayati zino bingi twagaddemu ekigambo mbaka sallallahu alaihi wasallam agwana okubeera ekyokulabirako kyaffe mu ngeri gye yayitamu ne gye yatwalamu ensi eno n'etafuuka nnene gyali teyamukozesa bikyamu teyamukozesa bitakoze bitya bitasaanye olw'okwagala ogikola atya olw'okwagala ogikuŋŋaanya okuviira ddala ku byokulya okutuukira ddala tujja kulaba ebyambalo bye tujja kulaba amaka ge mbaka byonna ebyo bye mulaba ebyo ebitumalamu tebyamukuukira nsonga ensi eno yagiwangula subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh